tubalagire ddala. Mu January w'omwaka guno twakulaga emboozi ya Judith Nakintu omutuuze w'eruzira Kirombe eyakomawo okuva ku kyeyo Saudi Arabia ng'agongobadde. Ono yalumirizanga bakama be bwe baali bamuggyemu ensigo ekyaleka embeera y'ebyobulamu nga yeeraliikiriza. Embeera ya Nakintu yaleka bangi nga bamu beebuuza lwaki gavumenti ya kuno esirika obusirisi nga abantu babe batuusibwako ebikolwa nga bino naddala ng'esobola okukaka kampuni ezitwala abakozi ebweru okulondoola embeera z'abantu be batwala. Kati olwaleero abaminisitule y'ensonga z'omunda bategeezezza nga bwe kigenda okufuuka ekyobuwaze buli kampuni okusookanga okukebera omuntu gwe batwala okukola okakasa nti ebitundu bye byonna eby'omunda mu ebiri. Bw'oba ogenda kufuluma eggwanga ogenda kukola mu buwarabu eyo oba wa balina okusooka okukebera balabe nti ogenze nazo zonna. Ate bw'oba okomawo bakutwale mu ddwala ate kukebere nti ndowooza ozikiraba organize zonna okomyewo nazo. Simon Mundeyi nga yayogerera minisitule eno agamba bakizudde entwalo n'abamu ku bava okukuba ekyeyo ne balimba nti ebitundu byabwe byaggiddwamu. Ow'emubende ono juzi yakireminga ensigo y'emu ebuliddeyo gye yali akolera kumbe yazaalibwa n'ensigo emu. Kati bino byonna gavumenti egezaako okulaba nti complaints zino ezimalawo. Wabula enteekateeka eno tekwata ku buli agenda ebweru w'eggwanga. Abagenda okukeberwa nga tebanagenda be bantu bano abagenda okukola ebweru w'eggwanga bano abatera okugenda mu mawanga ga buwarabu, Oman, Saudi Arabia, abagenda Dubai, bagenda wa Iraq abo bwe bato. Mu kiseera kino gavumenti eri mu kwekenneenya malwaliro aganaaweebwa olukusa okukebera abantu bano nga tebannasimbula. Emanyi Mulago Hospital egenda okuba eddwaliro ng'ekukola ku ekyeyo naye waliwo n'amalwaliro amalala tujja kuba tubabuulira gavumenti bwe naaba emaliza enteekateeka eno y'okuteeka poliisi eno mu nkola. Tugezezzaako okutuukirira ekibiina ekigatta kampuni ezitwala abantu ebweru wabula ne bategeeza nga nabo ensonga eno bakitegeeredde ku ffe kale nga bakusooka kugyekenneenya nga tebannabaako kye banyega. Ebyo ngo bitadde ku bbali ekitongole ekivunaanyizibwa ku bayingira n'okufuluma eggwanga kitubidde ne paasipooti ezisooba 300 ezinaasussa omwaka nga bannannyini tebannazinona za kusaanyizibwawo. Twagezaako okuyisa ekirango ku marediyo ne tuyisa ekirango mu mawulire naye tetubalaba. Kati paasipooti eno minisitule esazeewo nti wewayitawo omwaka gumu nga paasipooti ogisabye n'ogisasulira ne bagikola ate nga toginonayo tugenda kugyonoona. Abaminisitule y'ensonga z'omunda bagamba bafulumya paasipooti 3,000 buli lunaku. Ali Mivule, NTV, Akawungeezi.